Abantu abasinga oba abantu abamu balowooza nti obufumbo oba omukwano gwa buli omu. Olumu si bwe kiri. Njala tukkirize nti waliwo lw'oteekeddwa okwetaasa, kyokka ate waliwo lw'oteekeddwa okutaasa omuntu omulala. Bangi tuyingira mu mukwano, tuyingira mu relationship, tuyingira mu bufumbo, ebivaamu ne bikosa bannaffe, sinakindi okukosa ffe. Leka kulowooza ku bigenda kukosa byokka, weerabire ebigenda okukosa omuntu omulala. Oyinza okwewala olumu okukola ekintu nga kitaasa ggwe, kyokka olumu nga kitaasa omuntu omulala. Okugeza, okubanga ofumbiriragana n'omuntu ng'okimanyi, oba ogenda mu mukwano n'omuntu ng'okimanyi nti status yo mu by'obulamu eteekeddwa oba yandisaanye egambibwa omuntu omulala, wakiri asale obusazi kweyongerayo naawe, oba mukkiriziganya obutakkiriziganya, buli omu yeeyongereyo. Naye olw'okuba oyagala okukola ekiringa ekigasa ggwe n'osigala ng'ogenda mu maaso n'omuntu oyo, kakati bw'okikola ntya mwana onkwana naye njala okubulya okusinziira ku ABCD, nze gw'osuubira okubeera naye sizaala. Okikola nga kiringa ekitakugasa, direct, but direct nga kigasa oli omuntu. Twagala tunuulire ku nsonga ze tukkiriza nga ddala muntu yalisinzidde ku ezo ebintu by'omukwano n'osigala nga osoose kubyewala. Bw'oba obibaddemu expectation zo ne ziba wansi. Twagala okutunuulira ebintu oba obubonero 10 bwewanditunuulidde n'ogamba nti bwe kitaba ki kansooke enjira nnindako nyongere okwetegereza, oba ebintu bino kambyensonyiire ddala. Natandise kugamba nti omukwano n'obufumbo olumu kiyinza okuba nga si by'abantu bonna, nga si buli omuntu kyamutondera oba agenda kukifuna. Twagala kutunuulira ensonga oba obubonero obwo 10. Tugenda kusooka tunuulireko 5. Nkwanirizaako ku channel eno agona tugoberera, webale nnyo okubeera ekitundu ku family eno, era naawe atanaba kutwegatako nga wabadde otulaba bulabi, consider okujoininga family by subscribing. Katusooke tuve mu Love Lab. Hello. Yes, brother Badilu gyebaleko. Kale lwakuba owulikika ng'oli wala nnyo. Nkuwulira nnyo. Okay. Erinnya lyange nze Moses. Olinawo eddakiika nga 2 twogeremu. Neyanza sebo. Waliwo antumye n'agamba nsaba onkubire ku Badilu. Sebo. Ensonga oziwulidde? Wangi? Omwana omuwala ono agamba nti okusinza bwe twogera ne Badilu omukwano kiraga nti weeguli, naye Badilu n'amala ateeba omuwala gw'alowooza amukubidde ku kasimu kano. Ajja kwongera okukakasa nti wamma ddala Badilu ali kkiriya. Olowooza twogera ku mwana muwala akyo n'akufa. Of course yemanyi, naye kati tekiriyo kuye kwemanya, kiri kuye kukakasa nti ddala Badilu byayogera ddala asobola obeera proud of her. Ekyo tekimala bwana Badilu. Kimala kubanga yo abandi amanya nesiga
ate kati lwaki andawutinga okulabika nti atatuuka n'okutera ku sebo okudawutinga kw'omwana omuwala oba omukyala kujja kubeerawo okuva lw'omufunye okutuusa lw'emufa. Ekyo kitundu ku bbo ojja mukakasa akwesige ku makya ssaawa nnya agambe nti ne Badru engeri gy'anyumyemu eyo lwaki anyumye nnyo bw'atyo. So abakyala tujjukiza bajjukize buli kaseera nti owaaye ye gwa ndi ku bwongo gwa ndi ku mwoyo. Anti okwemanya ayagala okukakasa nti ddala ye ye ngo mentioninze erinnya lye. Badru mukwano oyogera mpola nnyo. Obadde ogamba? Badru nsaba oyogereko nnyo naye mu kyo. Nze ndaba nti olumu abasajja awo tukolamu ensobi. Tugende tulowooza nti abakyala buli kimu balina kukikola nga ffe bwe tukikola. So nga ate naawe tosobola kukola buli kimu ng'omukyala bw'akikola. Buli omu akola ebibyo okusinziira mu kikula. Kati awo banga amusalira omusango. Anti kati bw'oba toyagala kwogera linnya lye egguluza kikuteeka mu kifaananyi ki gy'ali. wabula kiyinza okugamba simatira bintu byakuteeka ku mpewo so kati mufunzo kiyinza okugamba nti yemanyi. Ekyo kikuteeka mu kifaananyi ky'omusajja atanaba kusalawo ku muwala ki nga kiringa ekyekwaso nti toyagala kwerabisa kubanga tonaba kusalawo muwala ki. Kati oyinzamu kakasa otya nga ye yeno engeri gy'abadde agenda okakasa nti Badru byayogera abitegeeza? Wangi? Engeri y'omukakasaamu eri wakati wange n'esosi. Olowooza we yatuuse okuba nga nze mbeera involved tolaba nga abadde alina kuwasinzidde? Era oyongeddemu kakasa nti kino kyabadde kyetaagisa? Kale ssebo olunaku olulungi. Eyo naye tuvuddeyo. Ekibuuzo okyogerako ki? Give your comment in the comment section. Tutunuulira obubonero 10 bwe wandisinziddeko okugamba nti ebyomukwano kanjira nindako kanjira mbyenenya sinakindi mbyesonyiire ddala. Olumu nga kitaasa ggwe, olumu nga kitaasa oli, olumu nga kibataasa mwembi. Akabonero akasooka kosaanira ogamba nti akanjira nindako oba kambyesonyiire ddala. Abaayi oli mu relationship ne gaayi mwerumaaluma ng'obwana bw'enjala, muyombera obutono muyombera ebinene, muyombera obumpi muyombera ebiwanvu, muyombera ebigazi muyombera ebifunda, muyombera emisana muyombera ekiro, muyombera enkuba muyombera omusana, muyombera okuzaala muyombera obutazaala, muyombera ebyobufuzi ne muyombera ebitali bya bufuzi. Kwegamba Jesus kyokka oyagala kutekinga step ey'okweyongerayo n'omuntu oyo mu mukwano, ako kamu ku kabonero akakulaga nti either gira olindako oba byesonyiwe. Bino byenjogera bikugasa gwe omwana ow'obuwala, bikugasa gwe omwana ow'obulenzi. Waliwo lw'osaanye okutunulira ebintu sobali ng'otunuulidde si kubeera excited tolowoozezza gawuni naye ng'olowoozezza ahead of you, olowoozezza ebiseera by'omu maaso bwe bigenda okubeera. Toli mu kuyingira mu relationship gy'ogenda okufubutukamu ofuutusi naye mweruma. Waliwo okuyomba okutonotono okuli nnomo nali nkwogeddeko mu ngeri oba mu ange endala. Waliwo obumulumulu bwe tuyinza okuba nabwo nenjala kubuulira 24/7. Musirika omwezi nina mukwano gwange nayogeddeko naye bakamala omwezi mulamba n'omwami bafumbo bagatte omwezi mulamba in the same house, same bedroom, same bed, same bed sheets, same blanket. Teboogera. Kyokka ekisinga okunenyisa omuwala kimweraliikiriza namugamba nti lwaki toyogera
nagaye lwaki tayogera naye kugamba obudde obusinga bwe mumala obungi bwe bwemirerembe okusinga emirembe mulina mu relationship eyo sayini n'ogitwala nti no n'ogitwalira awo bw'otyo. Please leka kwesudiya, leka kwerimba, leka kwefumba oba kwetokosa, okkirize nti ekyo ekintu either soko kirindeko. Ngambye waliwo ze twayogerako era kino nakyo twakyogerako normal fights, ne twogera ku bintu ebiri mu kubasikambula ebitono n'ebinene. Muyombera n'ekintu ekisazeewo ekiyisa obuyisi bw'ekiti ne kibayombya. Muyombera omusomi w'amawulire lwaki Farida Nagazi bwe yagasomye, lwaki Blasio Smile Mukasa, lwaki Biden yaliko, lwaki Trump si yaliko. Nkugambye ne bw'osalawo gamba nti ngenda kugondera buli kyayagala, kibatabula. Oli n'ayombera okusirikako, n'ayombera okwogerako, n'ayombera okutuulako, n'ayombera okuyimirirako, n'omubuuza kati oyagala ki? Omuntu n'ayombera obutamukubira, n'omukubira nakyo ne kibayombya. Mama weevuddemu ndowooza kati ofa, owulira kubanga nokaba nange. Ngambye obuli nnomo tubukkiriza gye buli. Waliwo ebituuka nga tebiri nnomo 24/7. Ennaku mu mwezi ziri 3, ennaku 2 zonna mubeera mu mirerembe, mubeera mu kukaayana, mubeera mu kunenengana, mubeera mu butayogera. Akakabonero tekakumala okulaba nti ekyo ekintu kigenda kutomera. Uyagala yakabonero akalala akasinga kwako. That is number 1. Akabonero number 2. Twagala 10 tetugenda bumalayo leero. Nzikiriza. Too much of anything. Ne bwe nakuwa 10, ne bwe nakuwa 10. Okimanyi nti abantu bakola ensobi ey'obutalaba kabonero kano? Kankubuuza mu kibuuzo. Lwaki ofumbirwa? Lwaki ogwa mu mukwano? Abantu abamu bagwa mu mukwano. Mumanyi abaana bwe bazaalibwa, omwana azaalibwa n'ayavula, azaalibwa n'atuula, n'ayavula, n'atengerera, n'asimbula, n'atambulira ddala, n'atandika okugezaako ebigambo, n'ayogerera ddala. Mitendera tuzite steps. Mukwano oyingira omukwano, oyingira obufumbo kubanga it's the next step okugeza. Maze okusoma kati ekiddako kufumbirwa, kuwasa. Ekyo kyekikuwasa, ekyo kyekikuwasisa, ekyo kyekikufumbiza. Ako kabonero akakulaga nti ate ekyo nakyo tekikola. Kakati omulenzi akugamba nti ayagala kukuwasa, naye ensonga gy'akuwa agamba nti atuuse okuwasa. Okutuuka kiki? Agamba maze okusoma kati nzizaako kuwasa. Ng'alinga agoberera ekikwate, ogwo gwe mukwano gwe wandyagadde okubeeramu. No. Abo abantu gye bali, atandika okuwunzika ng'agenza oluusi n'omuntu gw'atandiyagadde, naye ng'akikola lwakuba alinga atuukiriza akalombolombo, alinga atuukiriza etteeka, alinga atuukiriza omutendera. Relationship bwetyo si gye weetaaga. So that's a bad sign. Ogenda kubeera mu mukwano n'omuntu si lwakuba nti omwagala, naye lwakuba waliwulira nti ogenda kubeera mu mukwano. Ogenda kufumbirwa omuntu kubanga wali owulira ng'olina okufumbirwa. Ekyo nga kyekikuyingiza omukwano, kyekikuyingiza obufumbo n'omuntu. Is that what you want? Si kyekyo. Era oli agenda kugamba ku nkomerero nga mufunira obutakkaanya nti ate nze kankubulire abewaka be banyimbiriranga naye sagala kubeera nawe. I was not ready. I just felt I was not ready to commit myself. But kubanga yali alabanga kyekiddako. Era muve ku pressure, tuve ku pressure z'abantu. Kyekiddako bakubuuza nga ekyo wakirambiseewa. Let's get married for genuine reasons. Ezo kankubulire ogenda kukiyingiramu olwa public opinion, abantu banagamba ki, mama agenda gamba ki, oyingira mu bufumbo okusanyusa obusanyusa maamawo, okusanyusa obusanyusa taatawo. Hi mukwano, it's a bad sign. Getting married ng'olinga atuukiriza just a step, nti eno nalyo ddala katutuvude eddala erisooka kusoma, eddala eryokubiri kufumbirwa, eddala eryokusatu kuzaala. Noonyaayo ensonga endala bwe kiba si kyekyo
gira olindako bwe kiba si kyekyo ekyo kireke toyingira mu relationship na muntu ng'ekyo kyasinziirako okufumbirwa kyasinziirako okuwasa. Namba 3, bw'obanga oyingira mu mukwano mu bufumbo nga compromise is not your thing. Compromise is not part of you. Compromise mu Luganda mbali na kuleta ate ekigambo ekirala kyakwadjustinga. Tokyuka. Waliwo embeera lwejja nga weetaaga okukyukamuko like olime kusigala nga nze ndi bwe nti kyengezaako okutegeeza. Kakati mukwano akakabone tokalaba nti kamutawaana. Ogenda kuyingira marriage, ogenda kuyingira relationship, naye nga gwe mu nsonga zezimu oli muti. Olumu tuve ku kibayita principles. Olaba ne principles olumu accordingly like okusinziira ku bintu oba ku nsonga zalaba nti zeesigika. Tuyinza okusalawo ne tugamba nti okay, kino nali ndowooza nti nja kuzaalira mu bbanga bwe riti. Ogenda okakananga oluusi omuwala maybe accidentally afunye olubuto nga there is a way you can fix it and just feel like you don't want to be with someone at home nga temuli legally married, so you decide to olumu osobola sala onogamba nagamba nti kino kubanga omuntu ogenda omufunyisa olubuto olumu nga tomufiiringa namufiiringa tomwagala, ekyo nakyo kirala. Naye njala nkukubuulira bw'obanga oyagala kuyingira relationship nga gwe munnaffe oli kika kya musajja agamba nti bwe ŋŋamba mba ŋŋambye, nze tebandaba mu kamwa, bajja kulaba mu kamwa, relationship yegenda kufa. Nkiddamu sigambye kuva ku principles, naye compromisinga oba olumu okwadjustingamuuko, olumu okuddirizaamuuko ku natti waliwo kiyinza okusinziira. Kakati bw'obanga wagamba nti olizaala abaana 2 nga muwala na mulenzi, n'osooka ozaala abasooka nga balongo nga bawala, ng'okoma ku ekyo bw'obanga ekyo yoyo yeggwe weesiimye. Naye njala tukkirize nti ebimu sigambye byonna omuntu kubanga akusika busikkutu akuze nakuze eri, bati olumu olwo bye tulaba n'ogamba nti okugeza oli yakomyewo leeti ne takigenderedde. Gwe munaffe wo wayise etteeka nti nze wange bwe ziwera ssaawa 3 nga nayingidde ennyumba tebankonkona kunziguzaawo ennyumba. Omuntu tomanyina gy'ava ng'ogamba nti you can't compromise, you can't adjust, tosobola kuddiriza ku nnatti ng'ogamba nti ogenda kugenda mu marriage nga yeyo. That's a bad sign. Ekitegeeza olumu kikwetaagisa osooka olindeko, okiyige buyizi, otunulire ensonga mu buli ango bwe kiba kisoboka. Okkirize nti gw'ogenda kubeera mu kasiiko wekka, obeere single, ofune ne certificate y'obwa single, otandike okulembera association y'aba singles, kubanga munnaffe you can't compromise, as in compromising, adjusting, okuddiriza natti si kintu kyo. Ensonga namba 4 oba akabonero namba 4 kosaanye okwegendereza bwe kiba kisoboka ogire ng'olindako sina kindi osooka okyesonyiwe oba okyesonyire ddala. I am not negative. I strongly support abantu okubeera mu mukwano. I strongly support abantu okubeera married. Naye si kubeera married bila mupango. Bw'okizuula nga in terms of maturity temuli at the same level, munkule y'ebirowoozo kati ekigambo machuwa nakyo kyafuuse kya Luganda. Oli machuwa tali machuwa. Kakati njala kutegeeza wayinza obutabeerawo nnyo minzaani ntongole gye bakozesanga ekakasibwa UNBS, ekitongole kivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu ebikolebwa mu ggwanga n'ebiyingizibwa mu ggwanga, but by common sense waliwo olwolaba nga when it comes to maturity you are not at the same page. Oyagala kukola bintu bya kintu kikulu, oli munnaffe muto, ogenda kuwaliriza ekintu oyingire mu mukwano ogutongoze, mugende mubeere mu bufumbo naye nga mubeera mu kunenengana, musikeyo ekyasoose. Kakati ono tali machuwa,
ogasseko ekyokubanga 24/7 mubeera mu mirerembe. Awali emirembe muli mu mirerembe. Kakati mukwano aka akabonero n'otakalaba n'otamanya nti eyo sayini mbi, like it's a bad sign. Maturity minzaani ekola bweti. Kakati ne waliwo ekiri fane, ojja kusanga abawala nga gwe gaayi okimanyi nti gaayi wo muto, like tali machuwa mu bintu bingi. Kakati ate gwe mukazi kyeragiddewo lwatu nti ogenda kutawaana naye, ajja gattako ebirala. Ogoloza wasoma okunsinga, leero munnange obeera ng'omusingamuko ku ssente, beera ng'omusingako ku kasitatasinga kayi. Bannange ekyo nakyo kipime. Waliwo olwolabanga ddala okusinza bw'okizudde ng'olinga atwala omulenzi nonti omusajja. Lwaki? Like, in terms of maturity temuli ku page, temuli ku level yemu. Kiyinza obutabanga kyetaagisa kubeera just at the same level, same level. Ne waliwo bye tugamba nti omuntu ono mu ndowooza ye, mu ntegeera ye, mu nkola ye ey'ebintu, mu nkwata ye ey'ebintu ateekeddwa okubeera ng'ali bw'atiko. Nze mukazi ye musajja. He is not mature enough to know that omukazi bamulabirira. He is not mature enough okumanya nti omusajja bamufaako, abaana babalabirira. Like ekyo tannaba kifuna, takirina. Gw'oli mu kusindiikiriza ekintu era mweyongereyo. Mujja kubeera eri akunyiize bambi final obufumbo bufe. Singa tunoonyereza ku bufumbo bwaffe obuzze bufa, obw'abanyaffe, bakitaffe, bajjajjaffe, ojja genda okuzuula nga bino bye twogera, bye tuzze tutunuulira bye bimu ku byabutta. Bw'otunuulira relationships eziyimiriddewo ne zibeerawo, era bw'onootunuulira ate kizibu okuba tojja kuŋŋamba tusanga couple eyenyumiriza mu marriage yaabwe for the 50 years. Bali mu silver jubilee 25 years. Ng'oli akugamba nti nzo buli kaseera tubeera twenyiza 24/7 tetubeera basanyufu. Naye weetuli mwana, we are happily married. Can you be happily married bwe mubanga buli kaseera mwesojja 24/7? Can you be happily married ng'ogamba nti omuntu oyo gw'oyogerako yeeyisa kito? Kati wafuuka maama we, ogenda mmulera bulezi nga omwana epampa omupampaling and all that? No. Ako nako kabonero k'osaanye okutunuulira. Okkirize. Tekitegeeza nti wadiba, tekitegeeza nti obufumbo tebuliba bubwo, but in the meantime buyinza obanga obwo si bubwo. Bwe ntegeeza si bubwo, ng'oyo gayi si wuwo. Maybe alina gwajja okutuuka nga muto munne, babirawo bonna basiite buli kaseera. Ono ayenga enfuufu n'ono ng'ayenga, ono afuwa ebbaluuni nga n'oli afuwa, ono ajaasa n'ono n'ajaasa. Bagituulako bwe basalawo nti kuliira mu seppiki nga baliira mu seppiki, bwe basalawo nti kakati kutuulamu butuuze essefuliya tutuuleko ntuule nga butebe, nga nakyo bakikola. Lwaki? Kubanga basalawo mutono omuto beewase bakole eggogolo waabwe. Olabe bouncing kasawaka. Maybe basobola okukikola kubanga bakkiriziganya babeere bumu mu nsonga eyo. Ayinza banga si yeggwe. So it's a sign that maybe you need to wait. Maybe you need to put a full stop over that so-called relationship. Tutunuulira obubonero 10 nga mu butuufu, mu mazima, mu bwenkanya bw'ozuulanga obubonero buno obwesanzeeko. Kiyinza okuba nga tekitegeeza kuyimiriza relationship yo mbagirawo, naye ng'oteekeddwa okusitula. Abaali bagendereddeko embwa ekiro mujja mugigenderere. Amatu gano galina engeri gye gagisituka, ate ng'emisana si bwe kiba. Ekitegeeza nti okuwuliriza kwayo kuba kuli waggulu, eryo lw'osaana amatu gakusituke ng'ozudde obubonero buno. Si bubonero bulungi. Bulaga zibanga flags ezeewanise ziti ezikulaga gy'olaga nti okutomera oli close nakwo. Ekyokutaano, akabonero k'otasaana kutwala nga biri kali simple, era nga bwe kiba kisoboka sala supiidi, sinakindi bwe kiba kisoboka osobola okubiyimiriza. You like being alone. Naturally, gw'oyagala
gwogenda okubeera naye muntu w'abantu 24/7 bannanga akombooza anti olwo kati ye takiyita kukombooza gw'olaba akombooza muntu w'abantu gw'amanyiira kubeera wekka. Waliwo ebikolwa ebiva mu ekyo omuntu omu agenda kulabira ddala nga temukwata bannanga abaawulidde love story eya weekend bw'oba tewagiwulidde funa obudde ziri parts 2. Waliwo ebintu bye tukaka ne tubitunuulira nga tubiyisaako maaso ne tutuuka mu maaso ne bitu backfiringira okujjako nga Katonda akuwadde amaanyi agasobola okubyova takinga nti n'obiyitako n'ebyo bye bijinji bye tusanga nga tebimala gayitikako. Gw'okiraba ng'ekiri simple gama bw'aleeta abagenyi be ng'abeera n'abagenyi be omanyi ekigenda obeerawo olw'okuba wamanyiira okubeera wekka nga gwe bwe bulamu bwo. Ekyamaanyi ojja kwewaliriza abagenyi abo nga bazze ogenda obabuuze ekiddako bw'onootuula mu ddiiro nga weebali bagenda kusirika kubanga naawe osirise era bajjaga banne ono gwe wetuzze nga tayogera maama kati ffe twererejje ogenda gy'okyadde nga bo teboogera gw'oyogere. Ekirala ky'ojja okukola ojja kgenda mu kisenge bagambe omuntu wawo tayagala bagenyi bagenda kulaba ng'omuntu ataliwo abagenyi bagenda kulaba ng'omuntu atayagala bantu naye lwaki gwe kye wakitwalanga kilayiti nti ojja kumutwala mubeere naye yabeere n'abantu be gw'obeere bibyo. Ekijja okuvaamu ye muntu wakuhapeninga gw'oli muntu wakubeera wekka kakati munno wamuleeta oyagala mwesibire mu kisenge oyagala mwesibire mu nnyumba wakitwala ng'ekiri simple naye ako si kabonero kalungi. Eriyo ebintu bye tusobola okukyuka mu mpola n'okyeyigiriza mpola n'omanya nti oyinza obutabeera muntu wa mu bantu fuli ng'oli bw'aba naye wabaawo oluusi okwadijasitingamu okutono ekyo tosobola kukituukako ng'omaze kuyingira mu kintu. Waliwo w'ozuula nga ojja kisobola then ogenda okigezeeko waliwo kyokkiriza nti gweoyo si gwe ajja kukutama ojja mugobya abantu awaka kakati weekomitinga n'omwana w'abandi ekyo kyekikula kyo actually sina kikula kyo mbeera zo. Njala nkubuulire bagenda kukumalako emirembe kyokka tebagenda kukumalako mirembe kyokka ogenda bamalako emirembe. Abantu baveewo omuwala agambe nti naye lwaki tewambuulira lwaki tewandagirawo lwaki wa pretendinga you pretended over that kakati mutuuka eri ojjayo true colors. Ebigambo bye njogera sigamba bantu nti temugenda kufumbirwa sigamba bantu nti temugenda kwewasa naye ngamba abavubuka ngamba mukwano gwange ndaba nti waliwo by'osaanye okwetunulamu osale speed otekeko pause oba osseeko full stop. Kankubuuza ekibuuzo gw'oli muwala ali talkative oli muwala w'abantu would you want to have a person ng'ali totally opposite of you? Nzikiriza nti okkiriza nti ekyo si kyoyagala. Ebyo ebintu tubitunuulire enkya tugenda kutandikira wano tukole 6 to 10 bikulu tubibaddemu tubaddeyo tukugamba nti tobeera musiru abanga ffe bwe twali abasiru ne tuyigira ku nsobi zaffe kati beera omugezi ayigira ku nsobi ezaffe beera omugezi ayigira ku nsobi z'abalala beera omugezi ayigira ku byolabye ku bituuse ku balala ku byowulidde ku byosomye tobeeranga omusiru aliyigira ku nsobi zo kubanga omukisa gw'okutereeza oliba tokyagulina ng'oweeyanise. Njala okukwagaliza olunaku olulungi. You find it interesting? You find it inspirational? Spread the message. Oyinza okubijja wano nga gw'obinyumiza abantu abalala. This is what I learned from Moses and I am sharing it with you. It may not be necessarily okubanga sharing a video. You can change the message into your language, in your understanding. Ebeere etuuka ku muntu omulala. To saving relationships zaffe. Nkugambye beera omugezi ayigira ku nsobi z'abalala so omusiru ayigira ku nsobi ze. Katonda waffe watuteekateeka n'otutegekera bino tubimanye kijja kuba kibi nga tugwa mu nsobi olw'ebintu bye tutegedde. Oli mwegendereza oli wa nteekateeka oyagala abantu oyagala abaana bo okubeera ab'enteekateeka okubeera abagezigezi
tukkiriza ntuvudde mu bali abatamanyi ne tuyingira mu bategeera ne tutegeera ne bino. Tuyigirize okutunuulira ebintu n'obwegendereza n'amagezi n'okwekenneenya. Ekisa kyo kakitumale. Twagala relationship ennungi. Omuwala yayagala relationship, ayagala marriage ye okuwakinga out. Muteeketeeke asobole okubeera ekyokulabirako ow'enjawulo eri omusajja oyo. Omulenzi oyo alabye ebigambo bino, awulidde ebigambo bino, alina obulamu bw'ayagala, alina relationship gy'ayagala. Musobozese naye ng'osooka okutereeza ye. Katuleme okulowooza nti tugenda kusisinkana balungi nga tetuli balungi. Tuteeketeeke tusisinkanya abantu abateeketeeke, tujja okubeera n'omukwano ogukuweesa ekitiibwa. Mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.